Lino ly'essomero lya Buswa Bulongo Islamic Center Kiboga eryazimbibwa yali Supreme Mufti Sheikh Zubair Sowed Kayongo. Essomero lino lirabirira abaana bamulekwa ng'omugenzi Sheikh Zubair Sowed Kayongo yagenda abajja mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu mu kiseera we yabeerera Supreme Mufti wa Uganda. Ono y'omu ku baana bamulekwa abasomera mu ssomero lino ng'anaatera okumalako ekitabo kya Kuruhani. Bannakyewa nga bano be baali bakola emirimu egy'enjawulo mu kiseera omugenzi we yabeerera Supreme Mufti nga bakulemberwamu Haji Kato Hussein ow'omu Amerika baliko ebintu bye bagulidde abaana bano. Bampaddeyo obuntu baleetere butonotono naye inshallah nange nazze kubalaba kwongera kubalabako n'okubatuulira ku salamu. Ate kati nsanze muli basanyufu kubanga waliwo ennajja nga mwenna mulina ennyingi. Bano bategeezezza nti bakugenda mu maaso n'okudduukirira abaana bano ng'ekimu ku kiraga omukwano gwe baalina n'omugenzi okusobola okulaba nti ekirooto kye eky'okuyamba abaana bamulekwa abatalina mwasirizi kituukirira. Omusajja wabanga yaleka project efaana bweti awenkubira omulanga gavumenti ya Uganda n'omukulembeze w'eggwanga essomero lyaliseeka amaaso aliseeka ebisaanyizo ebiyinza okuba nga linaatambula okutuuka we tusuubira nti ddala Kayongo asasuddwa. Twebaze nnyo omuganda agamba nti awukira obufu yeeteesa njala mudde muti Uganda namuwabeera Qur'ani tasbihi nyingi naye shirulu dhikri yonna la ilaha illallah nanga ati afdalu shukr esinga bulungi kwebaza Katonda alhamdulillah n'olwekyo tugamba alhamdulillah sewo kimugamba ti kakati namwe abaana Supreme Mufti mbasaba mubeere bumu, mbasaba muggyeewo enjawukana zonna. Bano basoose kulambula kifo awaziikibwa omugenzi ewamanyiddwa nga Ziyaala era ne bamusabira Katonda amusonyiwa ebyo ebyamusobako. Bannamwandu b'omugenzi basiimye omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu n'abantu abavuddeyo okubayamba kyokka ne bategeeza nti bandyagadde okulaba ng'ekirooto ky'omugenzi eky'okutwala essomero erirabirira abaana kigenda mu maaso. Abasiraamu bonna abaatubeererawo mu kulwala kwa bba waffe mu kufa kwa bba waffe twebaza abasiraamu bonna be twali nabo tebalina ddala naye nga yabaleka we bali kati okubeerawo kukyali wakati waabwe balamu essomero eryo singa Mungu aba abasomesezza ne babaako kye bakwatako kye basobodde kiyinza naffe okutusanyusa ne tumanya nti munnaffe akyatujjukira gye tuli sebo w'ekitiibwa pulezidenti tusaba tuyambeko nekyo. Abaana bategeezezza nti tebajja kuggyawo ebyo ebyatandikibwawo kitaabwe nti era baakukola ekisoboka okubitwala mu maaso. Kubanga omuntu wabugagga ng'olina ssente naye nga tolina baana obeera mwavu. Naye Allah n'akuwa okubeera n'abaana ate abantu ne bakutegeera ekyo kyengera kyamaanyi nnyo era akakasa nti mukadde gyali ali mu kusiima naye Katonda okubagumya nti ffe tuli bumu enanga esinga ennene omuntu omu oba babiri takubira ssimu n'ogamba famire ebulise ayebandowooza naye oyo omuntu yenna bw'alitegeera ebitegeera mu buzibu bwabyo aliyeyungako aba baalitegeera mu ntandikwa. لا تجعلنا من المطلوبين ولا تجعلنا من الضالين ولا تجعلنا من الخاسرين أنت ربنا يا الله ونحن عبادك يا الله. Omugenzi Sheikh Kayongo yafiira Tanzania omwaka oguwedde gye yali agenze okwetaba mu lukuŋŋaana lw'abasheeke olwa buli mwaka era kyategeezebwa nga bwe yafa obulwadde bw'ekibumba.